mu mbeera nga bwetambula waliwo bannaffe abali mu mbeera y'okusoomoozebwa wadde ng'ekirwadde akadde kano kikutte wansi ne waggulu waliwo bannaffe abali mu mbeera y'okusoomoozebwa esingako nga balwadde olw'embeera etali nnungi oba olw'abantu ab'emitima emibi wadde coronavirus atta abantu mu mawanga n'amawanga ne wano nga mu Uganda bakagwa ensonyi sooka owuliriza embeera nga bwegera okuba ate ng'etambula kayimba kano kamunaffe Mr. Spelling kati waliwo omukwano gwe bayita Javiira taata Kanaabi kati ninyo sooka owulirizeemu kati nje ye mukulu gwe bayita Mr. Spelling akayimba kayita Movia Sweta waba kajjukira obulungi vidiyo eyo n'oluyimba audio yali ya mulembe nnyo asobola okuba ate ng'etrendingira ddala n'akadde kale ekyatrendinga mu mbeera nga nsobodde okuba ate ng'etambula byannaku naye tubiwulirize wadde coronavirus akutte wansi ne waggulu naye ng'abantu ab'emitima emibi tugambe nti ba mitima mibi sooka owulirize ebigambo bino abagenze ku Facebook oyinza okuba temulabiko ekifaananyi ekiriyo omukono gwe bayita Taata Kanaabi comedian abadde atawanyizibwa ekirwadde okuva mu mwezi nga gw'omwenda wantegeezezzaako kibadde kimutawaanya akantu kajjanga kawundu mu kifuba wano nga mu nkwawo katandika katini nnyo kajje kagezegeze mu mbeera eyakadde kano omukulu ono takyasobola nakusitula wadde ekintu kye bayita peeni mu mbeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula muganda wange ono osobodde okuba ate nga mukubirako oba oli awo bangi nnyo mikwano gye bali asuubiramu essuubi okuba ate nga bamuyamba okutegeeza ku bawagizi naye yategeeza tebasobola okuba tebakimugamba tebasobola kuba ate nga bamwawo oba bamufiiribwako mu mbeera eyo kataata luyindo oba gwe bayita Javiira ava saidi z'ekiseke eyo akadde kano ali mu mbeera yakusoomoozebwa nnyo agenze mu malwaliro nga omuli coronavirus omwezi ogwokubiri nga guggwakaawo watandika okuba ate ng'afuna obujjanjabi e Kampala mu mbeera yatambudde esaidi amalwaliro n'amalwaliro tannafuna kituufu mu mbeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula ekizimba kyakwata mu nkwawa kizimbye omukono guli waggulu nnyo abagenze ku Facebook ekyo nno ekifaananyi kiyiseeko wiiki nga nnamba naye akadde kano kyayitako nnyo kati mu mbeera eyo mukubiddeko okumubuuza musajja wattu embeera etambudde etya era ng'omukulu ono yayamba nnyo Mr. Spelling embeera gyabaddemu ng'asoomoozebwa okuba ate nga tatambula nga yamuyambako byonna nga bibadde bitambula oba ne weebuuza nti oba omuntu yabadde ayagala kubya Mr. Spelling abantu kizibu ki ne mu mbeera ensooka oli Taata Kanaabi ono ng'alaajanira abayinza okuba tebamuyamba n'embeera ekirwadde kino ekyasobola okuba ate nga kijjamo tuli ku senya teri kuzigeza sooka oli omukulu ono nga tubuulira embeera nga esobodde okuba ate ng'etambula amannya nze Javiira Luyinda Taata Kanaabi. Taata Kanaabi embeera etambula etya akadde kano nalabyeko ng'owaseega nyo embeera yanzijirira gisatu gyaweziyava kamusajja katangalinga akabamirabavu mu nkwawo kakati niŋŋendako emulago ne bampa empeke ne baŋŋamba akajja kuwona wabula keeyongera bweyongezi kalina ensigo yakene ne kafuuka ensigo y'omuyembe n'ensigo y'emulago ngaga embeera ng'eyongera kuba bubi kyatandika ddi kino katandika mu mwezi gwa mwenda kati eŋŋenda emulago mwezi gwokubiri ne bankebera nebankupa ekifaananyi banteeka mu kativi obulwadde gye babulaba ne banjjako akanyama bakatwala baŋŋamba kajja kuddamu ekisatu nange ekisatu saddayo n'enninda ne ziwera nnyo ne balema okwekwasa ninabwezi omwezi naddayo era nasanga terinadda nankama mukulu olina kulinda embeera eno eriwo ya korona n'olyokwalisa zidda sigolokya n'abalala awo ne binsobera kati okutegeera nga ekintu kino okiyita okugejja kyatandise ebbanga ki mu kugejja kuba nalabye kinene nnyo mu kifuba kijjudde mutandika okugejja obulungi mugwa kubiri kitukumbuka kiri mu nkwawa naye nzolooza kimukusa kati ngeri kimutera kusinzijja kirina mwasira naye temuli masira essaawa eno ndi mulago ndi Nsanaganda Kampala oli Nsanaganda abalenzi bansonderawo ku bisente naye byenakozesezza nkulabirira nti n'ez'okulya tewakyali ekubanga bankufa ekifaananyi kya 15 ne basalako akanyama ka 10 eneri gye twatutte akanyama 15 emmotoka yatuleeta 11 twagula mafuta baagituyanga kati eyeganda oli waani bamuyita Dr. Twaha ye dokita akujjanjaba dokita anjanjaba naye yanyambeko n'anvuga mu Kampala nga ntwala ebyo byonna gyeggambe kubayo ebyo ebyona atabayiafatabirinawo batinatindikefekka kati eno omukyalo wavaayo ddi anavuddeyo ku lwokubiri naye ng'embeera si nnungi
embeera abantu kusinga tuli bulungi mubutuufu nateeramu wadde kubanga embeera otereera yali yadde kusalamu kintu kino naye newadde kusagamba agenda okusala kubanga wano wali emisuwa gyonna egigabana n'omukolo balina kirekawa kino ekyabika alina kireka ate nga obumu bukuli bubi obumu neragira bampayawo bwetemukusakana obuddumanyi abantu tebayambika mu mbeera eyo. Twayogedde okuba ate nga twogerako n'omukulu Tata Kanabi abadde bamanyi Mr. Spelling era embeera gy'adde atambuliramu okuba ate nga alwadde ebbanga n'ebbanga abadde asinga okumubeererawo mu bonna bonna. Mu mbeera eyo abantu ne beebuuza wa WhatsApp group gye badde bali bagamba nti oba abamu oba omukulu ono baamuloze naye nga wetwogera akadde kano ali mu ddwaliro saidi z'ennansana eyo kalantiini gye yamukwatira. Akadde kano obujjanjabi gy'abufunira ew'omusawo oyo omukulu gwe bayita Twaha. Akadde kano yamujjanjaba kati embeera nga basobola okuba ekwatira akadde kano ebyentambula tebikyaliwo. Agambye nti n'akookulya wadde. Sooka owulire emboozi eno oba oli awo waliwo eyasobodde okuba ate ng'akikola olw'okulumya Mr. Spelling olw'embeera nti ono omukulu yasinga okuba ate ng'asitula nnyo Mr. Spelling n'okumubeeramu mu mbeera yonna. Abantu nga tebayambika naye. Sooka owulire bayinza okuba nti bakuloga lwakuba nti wali oyamba Mr. Spelling. Okyasobola musitula ekitegeeza kye bayagadde kyatuukiridde. Bulungi nnyo kubanga newomukozi yansitule. Wangi? Mpozi naye yansitudde naye nze ne fooka ennema okukwata. Ne fooko tokyasobola gisitula. Nisa kkono. Omusajja yali asitula Spelling wasitudde Spelling omwaka mulamba. Mulamba n'emyezi ebiri. Akadde kano abooluganda bo bagamba batya? Abooluganda bandi banyambyeko awo bansondedde eno ng'embeera bw'eti. Bansondedde abo omu. N'enzigata kuzaatuleese Kampala. Naye nga munonzi wabwolaba embeera bwetutwala Spelling ateese n'okubanga yayinza kuba mufuna kati. Naye nga bwe badde bamuyamba. Era bamwe ali mu mbeera mbi. Addeko Spelling nti mulwadde. Alina omusujja gumuyiikira ekisengo. Ndowooza bwe yawulira nti ate musajja we alwadde n'agamba naye amaanyi ne gamukola ki? Tamutadde wala era nze newe nabalanga nga musitula nga nze sikimulaga nga nefuula omulamu bwe musitula naye era n'ekizimbe kino mbadde musitula kabitamanyi. Abayinza okukuyamba bayinza kuteekako ku nnamba ky'esimu gibasomere tulabe olunaku olwaleero. Nsaba abayinza okunyamba abamanyi n'abatamanyi mwenna mikwano gyange bulimu kaalinawo esimu tukozesa Airtel erizo 706 23 709. Giddemu obanga oli 0706 23 709. eri mannya ki? Mannya ga Luyinza Javiira. Esebo ye mukulu oyo gwe bayita Tata Kanabi abava saidi z'ekiseke eyo ndowooza mumanyi embeera gyeyo gyalimu akadde kano takyasobola kuba ate nga asitula wadde ekintu nakimu mu mbeera eyo bwesobodde okuba ate ng'etambula. Ayaya munnaffe Mr. Spelling mukubiddeko okumubuuza ku mbeera ya muganda waffe ono era asobodde okuba ate mu mbeera naye ey'okusoomoozebwa n'ebyamusobedde mu musajja wabadde ttaanu we akadde kano naye obulamu we buli tebuliiwo. Sooka owulira embeera. Eyange simbi nnyo. Esebo Eyange simbi nnyo ejja kukyerera mpola mpola. Naye nga nsaba Katonda muganda wange oyo atereere. Atereere yambeddemu akola emirimu gye. naye nga gwe oli bulungi nawulirako. Musujja gwali kunnumbye nga muyitirivu. Naye nenyambisa n'otereera kati? Kati nateereddemu ebikyali by'amaanyi. Kino ekyono kyabadde alwadde waliwo wakitegeerako oba obadde tonnakitegeerako? Mbadde nkimanyi bulungi. Mbadde nkimanyi nga kigenda kikula mpola naye nga challenge we yali nga olagenda mu scan ddwaliro
nga obulwadde tebabulaba kubanga kusookera ddala eri emabega yagenda kwemulaga awo bamuggyako samples z'obunyama ne babutwala ate ne bamala ne bamugamba mbu addeyo mbu ate bamusaleko obulala bumanya buli nga bimalamu amaanyi. Kale nno mu mbeera eyo naye kakati katusabe obulwadde bwe bamututtere yembeera ewo esobodde okubateega entambula y'omukulu tumusabireko Tata Kanabi ali ku namba y'essimu ayagala okubatenga omukubirako wakina bw'omukubirako obukubizi 0706 0706 2379 ye mukulu eyo wakati mu mbeera nga esobodde okubatenga entambula birungi si birungi naye tumusabireko munnafu oyo Tata Kanabi embeera esobodde okubatenga entambula nosobola okubatenga owuliriza wabule kuba ate ng'otumbudde okunaaba mu ngalo kikulu nnyo wakati mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 wona wosobola okubatenga owuliriza ngerako